mwebali mutusaka engalo olunaku lwa leero abali mu diaspora abali ku lukalu lw'omuddugavu Africa abali South Africa, Sweden, USA, abali mu kibuga Kampala, abaana b'e Soroti, abaana b'e Tororo, abaana b'e Arua, abaana b'e Alira, abaana bonna okuva mu East Central and Western Uganda, mwebale nnyo kikuba, mwebale kutubeereramu, mwebale kutambulamu naffe. Ensonga tugezaako zitanya mpola mpola okulanga struggle tugitwala mu maaso. Alright? Kirikiriya? Dozi. Kwebale. Tepuli. Alright. So, awo tuyimiridde ensonga tuzitambuza. Mwebale nnyo baganda bange, mwebale kubeerako, mwebale kulaba nga mubeerawo okulaba nga ebintu bino tubitwala mu maaso. Naye oba gutonya oba gwaka mission 2021 nabagamba it must be a mission possible. Teri kuzanya, teri kulinda, tugenda kulaba nga tukitambuza. Tukitambuza bulungi nnyo. So mwebale kubeerako, mwebale nnyo gye muwangalira. Amanya simula Pato Uganda, omuntu wa wansi. Season gye tulimu ye season iyo yennyini wetutuuse okulaba nga ebintu tubitwala mu maaso. So baganda bange monna mwebaza ababaddeko okulaba nga mugeza kulanga struggle mukitambuza mukitwala mu maaso. Mwebale nnyo abaana b'e Uganda mwenna abawangalira bitundu ebyenjawulo wetutuuse oba gutonya oba gwaka ono omusajja agenda. Regime ebintu byesiba bikotoka. Regime etwogerera eri ku chupa. Waba mulwadde ali mulaga ali ku chupa ali katengerere bwati. Essaawa ye weddeyo ali mu critical condition. So baganda bange mwenna mbategeeza oba gutonya oba gwaka come 14th January lutabayisirwa n'atabulwa twamugamba ennaku z'omwezi wa 13 January parking buli kantu konna okuva e Nakasero, parking buli kantu konna okuva mu State House Entebbe, olabe ng'ova mu ggwanga Uganda. Kubanga Bannayuganda amalobozi agaabwe, Bannayuganda reception gye balaze His Excellency Bobi Wine yonna mu bitundu ya Daita ekulage bulazi nti essaawa yo eweddeyo. Ekulage bulazi nti ebiseera byo biweddeyo mu ggwanga Uganda. Bonna abantu babajja nabo Abanyarwanda, Abanyampi abatali kubeera Bannayuganda naye nga babye eggwanga lino lyessaawa okutuuka nga koze eki biweddeyo. So baganda bange mwenna mbagamba ekintu mukitambuze, ekintu mukikube, mulabe nga tweyongerayo okulaba nga ensonga eno tugitambuza mu maaso. Oba gutonya oba gwaka kamu 2021 mbalayirira Mwami Museveni lutabayisirwa agenda kuba ng'ava mu buyinza. Awatali wadde okulinda eno yessaawa. Tumugamba ne walibanga akakuttemu tegenda kwadde okulanga okulala, tekyali kulanga kulala. Nabagamba malisi, propaganda, sente, byonna regime ya Museveni byebadde ekozesa byatuuka ne bakola ebikomo okukola. Saawa zino sente zikyakola, malisi takyakola, propaganda atuuse ku level nga takyakola. Saawa zino ballot yegero twawula, bullet o ballot yegero twawula kubanga Bannayuganda mubalimbye ebbanga lino lyonna. Bannayuganda bolimbidde emyaka 40 zesogera 35 kubanga mwatandika terrorizing Bannayuganda, mwatandika okunyenya Bannayuganda, mwatandika okubba ebintu bya Bannayuganda right away from 1980. Nga wekoza nti bakubbye akalulu 4 decades down the road. Bannansi bali mu nsi nga balinga emmomboze. Bannansi bali mu nsi nga balinga ba refugees. Kubanga everything has been captured by this group kano akabatono family bbiri zefuze buli kantu mu ggwanga Uganda, as if Bannayuganda babonna tebalina stake mu ggwanga lino. Ekyo kyekibuuzo kyembabuuza buli lunaku. So ebyafaayo byatandise okuwandiikibwa tekyali wadde okulanga okulala. Nabagamba tugenda ku exposing regime ya lutabayisirwa na buli kyonna kyogenda okukola, na buli pesa lyogenda okunyigako, na buli baton gyogenda okunyigako. Okuva ennaku z'omwezi nga 3 we twamala okunominatinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Musinguzi, Swaibu, Abesooti nabo mpulidde bamuwadde erinnya eddala. Okuva twamala nomination zino nkubuulira amazima ebyafaayo byawandiikibwa twava mu kitabo ky'okukungubaga ne tugenda okuwandiika mu kitabo ekyebikolwa.
kati panic state gyerimu, panic regime gyerimu tejibanga na mbucha tubeerawo. They are operating in a state of fear. Obwengo kutegwa bawambye dda. So tubagamba teri muntu yenna agenda kuzanyira ku malobozi ga bana Uganda. Ondagakawo. Teri muntu yenna. Kubanga obagutonya, obagwaka. Onaku z'omwezi 18 January twatandise dda. Awatali wadde okulinda. So kino kye mbagamba baganda bange, buli omu gyali reception ya Bobi Wine bitundu byonna gyayise. Okuva yatandika olugendo okuva ku kitebe kya Nuupu. Abaana b'e Kawempe mwebale nnyo, abaana b'e Bombo mwebale nnyo, abaana b'e Wobulenzi. Sina kyenyiza boogera kusimanyi we ntandikira. Reception yonna gy'abadde ayita okuva e Kawempe twatandika olugendo luno lwa campaign. Olunaku lwa Monday weekend. Kyalaga bulazi regime nti bannayuganda bakooye, bannayuganda batuuse bakooye regime ya Museveni n'obwana bwayo. Bakooye obubbi wammwe. Oluguudo lw'Ebombo mwebale kye mwalaga gavumenti eno, mwelage kye mwalaga regime eno. Abaana b'e Wobulenzi, abaana b'e Kasana Luweero, Kaluma, abaana b'e Nakasongola, Abanyolo bonnaawo baayogera n'eddoboozi limu. Ne bagamba tetulina muntu gumulala gwe tumanyi okujjako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mununuzi w'eggwanga lino. Lyessuubi lyokka lye tusigazza okulaba nga tuva mu buwambe bw'abaana abasajja abagwira. Kate kyali kuzannya, tekyali kulanga kulala. Twabagamba akalulu kateekewo bakafaanana katya. Mukayita ka scientific oba ka physical oba ka chemical konna kafaanana katya mu buli sitale gye mukateekamu. Kampeni oba muziteeka mu myala, oba muziteeka mu bisenyi, oba muziteeka mu mayumba, oba muziteeka mu miti, oba muziteeka mu biryalo byante, yonna gy'onooziteeka abantu bagenda kukulaga nti bakooye. Abantu bagenda kukulaga nti balina kye baagala. Gwe walabyeko ye mwana, Kyagulanyi gwe baalabyeko. Yonna gy'abadde atambulira, yonna gy'abadde ayita, kitegeere butegeezi nti all these voices, all the signs abantu ze bakulaga, manya nti regimu yo abantu bagikoowa dda. Naye mwakwata supagulu ne mbasiba ku mimwa, mwagala supagulu ne mbasiba ku bigere, tebatambula, temwagala boogere. So eno ensalo y'okuexposinga. Oba oyagala oba toyagala. Yonna gye tubadde tuyita, abaana ba Luwa, abaana b'Erira, Moroto, Pakwach, Oyam, Karamoja, Kotido, these are remote areas. Naye nga message boogeremu ya nkyukakyuka. Remote areas gulu. Kubanga mubajoze eno region ya Northern Uganda, West Nile, one of the most remote areas. Mwabajoga mubabyeko buli kimu ekyabwe. Mwababaka amataka gaabwe. Abantu be Amuria, jijukira bulungi nnyo abakazi be Amuria nga beeyambulya maaso ga omugenzi alonda. Nga mumaze obbabako buli kamwaka abwe, wateekayo olutalo lwa kkoni. Bukanyini gavumenti erufandinga. No manipulating buli kimu. Ne muwamba abaana, ne babaka ebintu byabwe, ne bakazaka abakazi emimwa, ne mukwata abakazi. Amajego gennyini, UPDF, even when ng'ekyali National Resistance Army, NRA. So kati abantu bano babitegeera, guno omulembe gw'oliko mulembe Mwagulanyi. Gugenda ku exposinga buli bikolobero byonna ebyalo bayisirwa ne famire yo n'abantu abatono bwe mwefunzizza eggwanga lino. Message evudde mu bantu, message ekulage nti regime y'abantu bagikooye. Tebakyagala wadde okulanga okulala. Eno yessaawa etaliko wadde okulinda. Taliko wadde okulinda. Kubanga bulijjo muvevenga. Bulijjo buyaba analyst bangi, abantu abasomyeko, muga people power eri mu kibuga Kampala. Muga amanyi ga Kyagulanyi gali Kampala. Eno yessaawa mutegeere.
mutunyonyole sebo amanyi bulijjo ge mwogera deployment gye mukoze bitundu ebyenjawulo mutunyonyole ebitundu bino bya Kampala deployment gye mutadde Soroti olwaleero as if waliwo mugenda okulwana battalion gye mutaddewo battleground gye mutadde Soroti gye mutadde Erira gye mutadde Arua gye mutadde Amulati yonna gyabadde ayita mutubulire eyo Kampala. So state of fear gye mulimu, state of panic regime ya lutabayisirwa gyeri mu ssaawa zino egenda kuba exposinga ebalage nti abantu wonna okimanyi bulungi nnyo lutabayisirwa tolina buwagizi mu kitundu kya Uganda kyonna. Kino ekitundu kya Northern Uganda gye twatandikidde mwakyabandoninga mwakozesa abantu bayo ne mubabbako buli kimu ekyabwe n'obateekamu olutalo n'ofandinga ba GF n'ofandinga otwalira koni olwa LRA gavumenti yo refundinga ne mubajjabonya abantu ne mubabbiramu sente zava mu UN sente zava mu European Union sente zava mu US Embassy nezava ku US mission zonna. Gwe mutabani wo n'abantu bo ne mukyalawo Kataha ne mudaibatinga sente zino zonna muziza ku akaunti zammwe n'okwata mukyalawo n'omufuula minisita wa Karamoja sente zonna ezajja okuyamba bakalamoja ne muzidaibatinga ne zidda ku akaunti zammwe. N'oteekangao conflicts ng'osomba abantu bajja Sudan ne bajja ne babba ente z'abakalamoja ebintu bino byonna abantu bali mu region eno babitegeera. So reception gye balaze Kyagulanyi ekutegeeza butegeeza nti bakooye obunanfuusi bwammwe bakooye obubbi bwammwe bakooye obuyayi bwa gavumenti eno yessaawa lutabayisirwa ne gavumenti y'enziri okutegeera nti Abannayuganda babakooye. Pipopo eri mu Kampala Kyagulanyi ali mu Kampala ekibadde kibakubye abantu kiki? Aluwa emaze okwogera, Lira emaze okwogera, yesaawa okutegeera ate ekirungi amazima mugamanyi ne mwebuzaabuza bwebuzaabuza. Tegeeza ensi gitegeeze ekikutwaza basirikale amaje SFC abanyarwanda bosombye abakongo bosombye n'obateeka mu po bayita abapolisi nga si bapolisi ne mambaza ebyambalo bya polisi abamaje bojjeeyo ne mambaza ebyambazo bya polisi ne babanga saazo ne bamandinga Bobi Wine oteekayo baaki oba amanyiga Bobi Wine gali mu Kampala wokka. Yesaawe ne mutegeeze ensi otegeere Kyagulanyi effect it is cutting across all the regions in Uganda. Kyagulanyi effect tena wetali irrespective of the age, irrespective of the region, irrespective of the region. Telina. Newono mutwala misikiti, newono mutwala mubakatuliki, newono mutwala protestant, newono mutwala balokole, newono mutwala basamize, newono mutwala wa ojawe effect yo jagisangayo. Simu baana bato, simu bavubuka, simu bakadde, simu bakyala, simu basajja kubanga eggwanga lino muli Jose ekimala. Kati reception yeeno message nnene nnyo. Abantu buli wetudda, abantu buli wetuyita boogera ekintu kimu bakooye gavumenti yo, bakooye obunanfuusi bwammwe. Yesaawa mweddeko era oba oyagala oba toyagala mubbe akasuubulizo mubbe tamwegenda naye nga ennaku z'omwezi nga 14 fe twazikuwa Januari wiiki etandika siba bintu byo byotajja nabyo okuva Nakasero okuva Entebbe kubanga no mission Entebb mu Ntebbe teri kwadde okulinda n'ekiruwula tojja kuddayo tandikirawo olugendo lukuza ekigali kubanga ekigali e Rwanda bakukoowa simanyi banakubudda byayo bakimanyi bulungi nnyo improvement ya regime yo mukitta abantu ekyaliyo mu gyekyenda Abanyarwanda bakimanyi Bannakenya tebayinza kuwa bubuddamu leero support ya Bannakenya tebalina li Bobi Wine tosobola kubuddamayo Tanzania genda ku mikolo gya Magufuli okulayira naye ne bakuba akalulu Magufuli naye tasobola kuba buddamu yayo kuba yabadde okwenda osinga Bobi Wine. Enseba noonya yesaawa okutegeera ebikolobero byammwe eno yesaawa okubisasulira
omuntu yenna ali mwakategeera abalonzi bamwe ba ku Facebook oyo president wa Facebook tubuulire ssebo abantu b'omwaluwa abantu ba Morata abantu b'Ekotito nga ne network tebalina nga n'amasannyalaze mwagabajjako nga tebalina wadde akantu tubuulire ba ku Facebook kubanga ne bagamba ekintu kimu time is the best judge allegations zonna zisobola okukolebwa propaganda musobola omukola malisi musobola omukola naye it is always a matter of time etuuka ne bakuexposinga mwali temwagala campaign zibeewo ne muziyita scientific toyagala abantu babuusibwe sana mubulooke ogenda ku radio sawa ya campaign etuuse this is the time to expose all your false propaganda gyebaddemukola ku Bobi Wine abalonzi ba Facebook sebo ekibadde kibakubya Soroti kiki ekibadde kibakubya Arua kiki ekibadde kibakubya Amudati kiki Amuria kiki Apache kiki Oyamu kiki bulijjo mugaba ba Facebook Kyagulanyi mumuleke atambule kala abeera isolated abeere nga wakakuka akali mu nkuba nga tekaliko wadde omuntu kuba abantu bamugambye oba gutonya oba gwaka tujja kutambula naawe ne mu nkuba bagiremeddemu olwalero Soroti ne mu nkuba bagiremeramu Arua kyetugamba oba gutonya oba gwaka emikisa gibadde gitambula naye time etuuka ne exposinga nga weegenda ku exposinga buli muntu yenna buli munyampi yenna buli muntu yenna afuddeyo okulaba nga alwanyisa struggle eno it is a matter of time laga amaanyi go gyolonga buli omu kozesa military time yo weeneetuuka ey'okuva mu ntebe eyo togenda kubugumyamu wadde embooge it is just a matter of time ate nga time yeeweddeyo toyinza kulimba abantu nobalimba myaka gino gyonna tokyalina kipya kyobalimba lutabayisirwa campaign zatuuse tokyalina kipya kyonna kyogenda kulimba bannayuganda bazuukuse ne balowooza ab'omukyalo ne balowooza tebategeera ne bemulowooza nti bali mu remote areas message gye basindika reception gye bafuna eri Bobi Wine gye balaga Bobi Wine mu kyalo gye bali gye bawangaalira amaziga ge bakaabye ebbanga lino lyonna Katonda nga basindikidde omununuzi tekyali wadde time ey'okulinda tekyali wadde time ey'okulinda bullet or ballot Mission 2021 tewadde okuzanya campaign zino zibayigiriza ekintu ekinene nnyo nti bulijjo mugamba abalonzi ba Facebook bulijjo mugamba people eri mu kibuga Kampala kati mumuleke abeera isolated yonna gyayita Soroti muleke atambuleyo Embale mumuleke agendeyo Ebugweri mumuleke agendeyo Mubasame mumuleke agendeyo abeera isolated bamugoba bamugobe kubanga musiriwazze ebbanga lyonna lwaki kuba bu TV bonna obwe Uganda mwabuwamba bu radio bonna mwabuwamba buli under state capture tebogera mazima kati saawa zino kamera kazirage ensi abanayuganda kabategeere guna mulembe omwagulanyi tegukyalimbibwa ebirimbo byolimbye abanayuganda okuva mwawamba obuyinza mu G8 omuntu abazoganya saawa zino yalina emyaka 4 muyingira ensiko ng'alina mu lubuto bamuconceiving amuconceivings by then ne mutandika ozoganya bannayuganda mutandika batugumula mu Greater Luweero mu Greater Masaka mu Greater Buganda babaniriza abalowooza baniriza abantu kube baniriza nsolo saa zino yali mu bazoganya ate agenda bazoganya kubanga waba aliko force mabega aliko invisible force invisible hand gye mutalaba ya Katonda kubanga ate zonna ze mukoze nga mukola buno obunyapya obuli mu opposition okugyawo obulamu bwe eyo invisible hand ebadde ng'emubikkako inkulayira egenda kumubikkako paka ng'ali mu ntebe ntebe mu ntebe so sharing a message eno njatu exposing bana abasajja eno campaign week emu yokka ne week tennawera naku ziri mukaaga naye regime panic gyerimu kubanga mwali mulowooza nti abantu bano mugamba balimba ebbanga lyonna abantu obwongo bwazuukuse abaluwa bazuukuse tekyali wadde okulinda
bazi kusana okutegeera bategeera tokyayinza balimbira bbanga lino nolowooza nti okyayinza obbalimba n'omalako nabo guno omwebe omwagulanyi temugenda kulimba bantu biseera byonna abalonzi bemugaba ba Facebook abalonzi bemugaba ba Kampala ki ekibateesesawo bataliyoni mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda yonna gyayita even in remote areas kwamani mulowooza abantu bano si babuufu teri yonna gyayise si mwana muto si mukulu si mukadde si mukyala si musajja bonna bamwembulesinga balabanga essuubi lyabwe lutabayisirwa oganya okuba kampeyini lwaki kubanga otya abantu tokyalina kyobalimba ebirimbo byebalimbidde emyaka 4 nga muyingira ensiko ebirimbo byonna biweddeyo saa zino tokyalina kyolimba abantu kyekyo lwaki walizo otinze kuba kampeyini mu miitinga ba NRM leaders bebagenda okulonda strategy yonna gye mukola ne ba NRM leaders bitundu ebyenjawulo ey'okubba akalulu kano tubalaba leka kwebuzaabuza kozesa covid nga yatuwa kukya covid kulimbalimba nsi otya okumiitinga balonzi tokyalina kyobalimba obalimbye ebbanga lyonna okoze ebisuubizo ebyenjawulo bikulemye tuukiriza ssaawa zino tokyalina kyodda ku balonzi kubalimba kyekyo lwaki obatya noba miitinga toyagala kyelwaki abaana bakuba kemiko ng'ogenda eruweero mu bikonvoyiyo mu bibataliyoni byo byonna bagamba ffe tumanye ekintu kimu Bobi Wine kati muleme kusasamaza nsi muleme kulimba nsi ensi saa zino etegeera bulungi nnyo ate buli kikola kyonna kyemugenda okukola kigenda siga kiba exposinga bwe exposinzi buli move yonna gye mukola buli batoni gye mwena okukwatako egenda sigala eba exposinga bwe exposinzi toyagala kuba kampeyini mbootya covid tolimbalimba nsi fesinga abalonzi otubulya ebyogenda balimba ebipya kwa byewalimba mu 2016 byewalimba mu 2006 byewalimba mu 2001 byewalimba mu 9 biganye byonna abasuubiza ebintu bikulemye tuukiriza saa zino tokyalina kyobalimba kyekyo lwaki obatya nobafesinga tosobola wama mugamba Bobi Wine talina buwagizi kale tukiriza tabulina organizinga lware within the same vicinity naye ogiteeke wali nawe oteeke wano eyiyo nga tuwadde batuwadde 10 onaya kulikana nalinnya ku lwaleyo kubanga NRM gye muyita mass party abantu banaye mulina bawuzi ba bunyama bonna bagikozesa bukozesa that is why the downfall of Mr. Lutabayisirwa n'antawabula tiyabulwa mu 7 is going to lead to the downfall of NRM as a party tekigala kusigalawo mugiyite mass party mulowooza mulina ababaka bangi naye because you have no structures because you have no ground because it is a personal property okugendako Lutabayisirwa n'ekibiina kya NRM kwe kugenda kwakyo nga walaba UPC ate no UPC yasigala regional party naye sigazaako obuwagizi mulira nebwa mu Northern Uganda NRM ne Western Uganda tegenda sigazayo wadde omuwagizi kubanga naye abantu bali mu bajoze mubabidde mu buli kamu ne mubalimbalimba ntolinayo wadde obuwagizi abaana b'embala baakulagako ne musaba Bobi Wine mumuyise mu bisiriko mumuyise mu nsiko naye nga buli gye mumuyisa ne beyasanga nga mu nnimiro nga bamulinze mukuddako konna sibe bana b'eryantonde bana b'ekyazanga mu bubuga bonna abantu nga bamulinze mukubira nduulu ne bagaya yoyo waffe ye mununuzi ataliko wadde okulinda kati ssaawa zino ssenteyo zonna z'okozesezza malis propaganda atuuse ku level ng'akomye ssaawa zino ballot maanyi g'abantu gegagenda otwawula bullet o ballot kubanga abantu majoze ebbanga lino batuuse ne bennyamira bagamba tukooye Ugandans are too are beyond. They are too desperate for change. Too desperate. Lutabayisirwa okimanyi bulungi nnyo abantu bakooye ate okimanyi kyetwali kyagamba miitinga kyetwaki miitingi zammwe zonna n'okuba lwale osooka bbanga 2,000 osooka bbanga 3,000 osooka bbanga 4,000 lwaki kuba buli omu amwavuwaza n'oyagala abeere vulnerable eri rigimu yo mwajjane prosperity for all yaddawa ssebo yaddawa bonna bagaggawale lwaki mwagituma bonna baavuwale kuba mwavuwazizza buli muntu kati saa zino oshifutinga from bonna bagaggawale prosperity for all to securing the future. Which future are you going to secure?
muno mu ggwanga Uganda kyalinamu the future. Leka kulimba bantu. Naye kwa slogan eyo yakulimba. Naye kwa slogan eyo olwokuba tokyategeera yali akumokinga bumookinzi. Future ki gyogenda sekiwalinga eyakulema sekiwalinga ku myaka 45 eyakulema sekiwalinga mu 26 eyakulema sekiwalinga mu 21 eyakulema sekiwalinga ngobadde muyize jaga 19 erwa gyogenda sekiwalinga at the age of 80 plus. You have no future to sekiwa. Nogenda ku bantu beeruweero notandika obbasiriwaza bwogamba ti bya technical schools okyabalimba ki? Mwata abantu mu Luweero, mwata abantu mu Greater Masaka, nogenda mu Luweero ssaawa zino baana bakyasomera n'emiti. Genda ekikyusa, genda mu Nakaseke, baana bakyasomera miti gye walwanira gye watta abantu. Bwotwalayo Tureke recent lwaki osiriwaza abantu bwogamba ti bya technical schools. Technical schools wa tokyalina birimbo by'olimba ggwanga abantu bakuguddemu. Leka kusiriwaza bannaasi. Mwaita UPE ne mwaita USE ne failinga. Eggwanga Uganda over 50% bukadde nga 23 bonna they are under the age of 14. It is the second youngest country in the world, only behind Niger. Ne mu ggwanga nga Uganda system ya byensoma yafa, education system, it is in a rotten state. Kati olikuwa naso balimba, olikuwa na beruwelo balimba, mugera bazimbi ya technical. Oyagala abaana b'emyaka ebiri, abesatu basotanike mu technical. No kwa ministry namba ya education. No jiteka mikono gya mukyala wo. Mukyala wo who is an S2 dropout. You are a dropout of S4. Your mama running a country. Your wife, including yourself, you have no academic credentials to run institutions in a country called Uganda. Temulina. Wakwata ministry namba no jiteka minister omulamba, minister of state. No kwa minister of education. No jiteka mikono gya mukyala wo. Mukyala wo teyasoma yava ebyokusoma ya dropping out in S2 no mukwana minister namba no jimuwa. Nende wanga negwali katoliku bana Luweero bali mabogamba zibya technical schools at the parish level. Kyosiri waza abantu ebirimo byo balimba biweddeyo. Yesawa otegeere iti omulembe gwamwa omulembe omwagulanyi. Tekugenda kukiriza birimbo bipya. Mukyala wo atasoma. No more ministry number education in a country Uganda where a majority of the population are young people. Where education must be a priority. Health must be a priority. It must be among the core sectors. Na yewa jikwata no jiteka muchi mikono gya mukyala wo. Teyasoma ate ne mutugamba yagenda ku UCU. UCU ne mugraduate mucha ate mwenna institutions eza academics eza kanisa. Amakanisa kubanga UCU tuza Protestant bakadino tujja kubabuuza Mwami Museveni mumutulagenga ali mu ssomero awe ku UCU ngasoma. Waba yasomera ku online mutulagenga graduating ne makisemu zitulage ku UCU bayasoma. Kubanga obongo bwagano mweyimirira ebyokusoma biva mu senior 2 kati omuntu yalemerwa okusoma alwaninga te ministry namba. Mwami Museveni mukyala wo kataha tasobola wadde okuyimya mu civil debate. Muleto bali n'obwongo asobola mumuteke mu civil debate mugimutekemu oba ali omulabyeko ngali mu civil debate yonna byokujjaawo taliko okwogera bunoona buli tasobola obwongo bwe tebusobola wadde okujja mu civil debate tasobola wadde okiyimiriramu. Neno mwa ministry namba era n'agita kwa buli institution mwasala okugitta. Bwe kiti mwasala mu Uganda mwasala okukita ne mukisaanyaawo. Line gwanga kyogaba balabona tebayinaamu siteeke. Family ojimete mwasoma. Gwe kenyini abaana bakyagala bipapula byo. Bagala buzaale bwo toli muna Uganda biteeke ku ground babyagala. Kati olimalimba abantu bogera ziba technical ogera zizimbawa at a parish level tokyalina kyolimba bana Uganda kyekyo lwaki toyagala facing abalonzi ne basuubiza byonna byakulema otuukiriza. Tokyalina byobalimba bipya. Family teyasoma.
eyo minister wajikwa omuntu yali abayambyeko yali mutabani wammwe naye ate era sirabangayo first born nga talina magezi simulabangayo nze nkuze kutuuka wano buli first born abamu akategeera naye ekyana kyo kuba kyenda bwezi sirabangayo first born nga asomye ate nga talina magezi tabangayo kubanga yali asomyeko ate nga sente zasomyeko z'Abannayuganda kubanga Kayine Rugaba muwozi wamala emyaka gy'omaze mu State House gyonna 35 obadde otambulira ku sente z'Abannayuganda osomedde ku sente z'Abannayuganda gyonna gye bakututte South Africa gye bakututte Egypt military schools zonna z'obaddemu mubadde ku sente y'Abannayuganda nga gye mulya bemubirikamu emisolo bemujja buli kantu konna ke beekoledde kubanga bagamba Museveni alinga kimama ky'embaata embaata tenoonyeza kaana kayo kyakulya kyokka ne kyekakutte ne keenoonyeza embaata ejja n'ekikajja mukamwa n'ekirya kati ye Museveni n'egimuyo Bannayuganda mu bugubi obungi naye akatone ke bakoze mujja ne mukasikamu ne mukatwala misolo gino saye zino lutabani okwo asomedde ebbanga lyonna ne tulabirira famire yo ey'Abanyarwanda bano kyokka kitabani kyo naye kirina mwaddako ng'akategeera ekyandibayambyewo nga kyali kisomyeko nga kisomedde kusereza Bannayuganda kubanga his code of conduct is too unprofessional aswaza ne institutions yasomerayo naziswaza kati bwe first family running eggwanga Uganda lekera okusiriwaza abantu ebirimba byonna babitegedde mutabani we yandibadde yabayambe yali yasomako naye mugenda okusoma ate obwongo ate yasiriwala busiriwazi nokwata abantu bali bategeera no bajja maje nokwata abantu balwana musika bali bategeera no bajja maje no tekamu zine embuzi esategeera wadde kwata kibayi bulungi nnyo mutabani wo yamandinga amaje David Muhozi aliwo nga kifaananyi na CDF lwaki zo nazo z'omukuzanga omuyisaamu Kayine Rugaba Muhozi ekyale musonyi omukano wadde wakuba mulekeraawo okusiriwaza abantu lino eggwanga erituuse liriko bannannyini baalyo nde eggwanga erituuse tulina we tulaga tekyali wadde okulinda famire yonna n'okwata minisitule nabalo giteka mikono gya mukyalawo teyasoma yakikoba mu senior 2 gwakoma mu senior 4 muli kugwa muli limbalimba you have no single academic credential to be on the ballot paper ekyo kimanyi eyo credential number 1 you are not a citizen of Uganda ekyo nakyo kimanyi because for any single person to run for presidency you must be a citizen of Uganda by birth naye bino byonna tulina tugenda okukwatira kubanga bino byonna ensi ebaddewo Uganda ebaddewo ng'opposition erowooza weeri naye ng'ensi tebimanyi omulembe omwagulanyi gumaze okuexposinga ensi kekutegeere it is always a matter of time. Time is the best judge. Osobola okulimba ensi, osobola okuziba propaganda, osobola okuziba malisi. Time comes and you're exposed. You get exposed to the world. Mulimbye abantu Kyagulanyi talina support papa eri wano mu Kampala muliba wogganyi saawa zino ensema z'okulaga nti byonna bibadde mugamba mubadde mulimba abana baluwa bamaze obbalaga West Nile emaze okugana eddoboozi limu twayingidde east tubadde tuyingira east tutuuka Soloti mu bateeso abateeso bagabe bakooye babadde bayimba ekintu kimu the only thing we need is change wano wetutuusa propaganda inamu kubadde mukuba malisi n'obusajja bwonna obutategeera bwewaliisa ssente saawa zino atuuse ku level ng'akomye takyakola. Time is going to expose you from now to the election day. Abana bagga ne woli bango kakutte mukola strategy yonna kola enkwezo nezigenda okubba akalulu kano naye obagutonya obagwaka ennaku z'omwezi ya 14 January next year. Katonda wanaba kuyamye ng'otuuseeyo nga tonnafa ebibyo siba before even this day nga tonnatuuka ove mu State House Entebbe ove mu State House Nakasero kubanga abaana bamaze dde okugana eddoboozi limu Uganda emaze okugana eddoboozi limu muve mu Ntebbe eyo mukidiza Abannayuganda berwaningire eggwanga lyabwe. Tetusobola kubeera mu ggwanga nga
over 80% are below the age of 40, below the age of 35. 80%. That is close to 40 million people. Naye nga tufugibwa omusajja yavaako dda amadirisa gayiika. Museveni waba computer ne kino kitaba nicho mwayiika dda Windows zayiika. In fact ezizo ziri beyond update ezitayagala ku updatinga. Wayiika Windows kati oli ku bannayuganda bategeera ate oli mubajolonga. So waba nga bwayiika tugambye bye mubbye ate bigera kuddizibwa bannayuganda naye eno yessaawa gye tulina okulwana ebiseera eby'omu maaso eby'eggwanga Uganda yonna gy'otambulya yonna gy'oyita abantu obwavu obubaliko abantu bakaaba amaziga mubabyeko amataka gaabwe mubabyeko buli kantu eno regimu terina wadde ensonyi terinako etaba. Sente za covid sente z'abalwadde sente z'abasiriimu buli sente yonna baana ba street z'aba malaria buli sente no regimu obuswavu obugiriko terina wadde obuswavu mu maaso buli kamu ekabba. Nga mulowooza Katonda talaba? Nga mulowooza Katonda talaba? Mulowooza Katonda tasobola kuddamu ssala za bannayuganda bakaaba enkya n'eggulo be mutidde abaana baabwe be mutidde abaami baabwe abakyala be mufudde bannamwandu abasajja be mufudde bannamwandu bage Katonda tasobola kuddamu ssala zaabwe. Si Kasese si mu Buganda si mu Northern Region buli omu akaaba ate bantu batandise okufa. Kategori yatandise okufa Katonda akuyamba n'oba nga tonnafa by January 14th kwane pressure yinza okutta. Nagamba aging, death, the two factors are inevitable. Kola bigenda mu jimu gezako proving ensi okyali muto kyokyali n'amaanyi tegeera kimu. Bwalito bikola ng'okyali muto kati ogamba bikola ku myaka 8 tolina kyolaga. There's nothing to prove. Aging is inevitable as death is also inevitable. Osobola okufa nakyo death anytime however much. Essanyu lya bannayuganda mubike bakyaligonza sibaba bano bagundi bonna bafudde buli abadde ayogera ebyekisiru agenda akunjubuka bukunjubusi. Abantu balinze Saalemu Museveni okufaako Lutabayisirwa okufaako ensesajjulo yeneefuna ekirabo Uganda kyeneefuna ojja kuwulira embuutu pretending or pretendies ogambe nti Lutabayisirwa afudde olabe ensi weezina amazina. Gwe tolifa nange nja kufa time yange eriba etuuse naye ate abantu abamu tebaagala ofe kubanga baagala okukulabako mu ddooko baagala okukulabako ng'oli mu kaguli akayisisi olw'ebikolobero by'ezookola mu Uganda olw'abannozana be mwatta abannozana be mwattako abantu baabwe be mwasalako emimwa gavumenti yo. Famire ya Nebanda eyagala ekulabeko mu kaguli eyagala justice olwa mwala waabwe gwe watta mwala gwawa obutwa maama we baganda be abantu be Butalejja baagala okulabako mu kaguli Lutabayisirwa. Famire ya Fande Kirumira eyagala okulabako mu kaguli kubanga gwe n'aba Iso n'aba Semwai okimanyi bulungi nnyo Kirumira yajja ewuwo nakugamba baali bamagala omutta kubanga okimanyi baali bafamire yo okuva mu Ankole abamu nga n'Abanyarwanda bali bateeka mu Semwai ne mu Iso era bagano bakwata naye nga regimu eyo yamutta. So abaana ba Kirumira taata wa Kirumira ayagala akulabeko mu kaguli. Afande Kaweesa alina abantu be baagala akulabeko mu kaguli kubanga golowooza be mwatta bano nabo balina omusaayi ng'ogwammwe nabo balina families ezaabwe. Nobo Mayombo wamalawo obulamu bwe. Nobo Mayombo wamuwa obutwa regimu eyo yamuwa obutwa. Abantu ba Nobo Mayombo bonna abantu be Fort Portal abatoolo nabo baagala bakulabeko mu kaguli. Kazini wamalawo obulamu bwe ng'oyita mu mukyala w'eddularu wamalawo obulamu bwe naye aliko following abantu baagala bakulabeko mu kaguli. Mu kaguli abantu be mwatta mu 29 mu Buganda riot
gabazo gana kabaka okgende kayunga abantu bamwatugumbula abasukane mu 10 baliko abaana baabwe abasajja baliko abakyala baabwe abaana bemwatugumbula kulina omwana kumwatira Masaka baliko bazadde baabwe baagala bakulabeko lutabayisira omukaguli baagala justice olw'ebikolobero bino byonna byozookola kubanga mulowooza abantu aba bonna tebalina siteeke mu ggwanga lino lutabayisirwa wakola oluko lwamalawo obulamu bwa Garanga nga mulire Salva Kiir olukolo walulimu n'omutega ekinyonyi ekikadde okimanyi bulungi mu 2007 aba Southern Sudan abantu aba mu South Sudan tebakwerabiranga baagala bakulabeko mu kaguli bino babijjukira bulungi nnyo Garanga yalina following ye n'okola oluke ne Salva Kiir ne malawo obulamu bwa Garanga n'omutega ekinyonyi ekikadde ne kikulwashinga kyokka n'abantu Garanga be yafa nabo nabo baliko famire zaabwe baagala bakulabeko mu kaguli olw'ebikolobero bino byozookola Masaka gye mwakola ekaseese saawa zino disitulikiti ziri 2 ezitali mbabaka b'NRM mu Uganda 2 zokka Kampala ne Kaseese kola byonna abantu b'e Kaseese bakoowa wamala ekyo n'ogenda n'otigimbula abaana abantu bali basoba mu 10 saawa zino baboneko bokka bali mu Kaseese tobala saawa zino abakyala bafiirako babbaaba bwe bannamantu tobala mu Kaseese wano abantu abo baagala bakulabeko kino ekisaaki ereru mutabani wo Kayini Lugaba Muhoozi kuba ye yakomandinga lweyidde olubiri lw'omusinga yalukomandinga naye ng'akozesa ereru baagala gwe ereru ne Kimuhoozi ekitalina wadde empisa ekiwumba tuutu babalabeko mu kaguli ka ICC kubanga mulowooza bino byonna ensi tebimanyi kati okufaako leero wofa gayinza okuba amawulire amalungi naye ate mulimu abayinza okuwuliramu enswalwa nibaga omusajja ono twandimulabyeko mu kaguli n'asasulira byonna byabadde akola ensi eraba abantu b'omu West Nile abanothana bemwawambako abaana baabwe bemwasalako emimwa gwe ne gavumenti yo kuba okimanyi bulungi nnyo olutalo luno gwe yali aluseesaamu 1 kuyagala okujja sente mu UN era ng'emwazifa ne muzibba ne mutabaniwo olutalo gwe yaluseesangamu luno olw'omu Northern Uganda raidi ezabeerangawo ekiro zaakolebwanga bajjasi ba UPDF by then nga tunafuuka UPDF yali National Resistance Army NRA nga mujja nga mwalinaanisa ebyambalo ebya LRA ne mukola raidi ku bantu ne mubatugumbula aba ne mubawamba ne mukwata obwana obuto ne mubulwepinga naye nga mwefudde nti mwali ba LRA mwali bayeekera bakoni nga mulimba kati abantu bano baagala bakulabeko mu kaguli eggwanga olitadde mu bulimba emyaka gino gyonna 35 omulembe omwagulanyi gukweexposinze kubanga opposition ebaddewo ebadde ng'efera abantu toli munnayuganda tewasoma naye all along nga bannayuganda obakumidde mu butamanya it is only time which is the best judge etuuka ne kuexposinga ne weekola obulimba bwonna ne weeyogera malisi yenna ne weekola propaganda yenna time etuuka ne kuexposinga this is the time ensi ekutegeera we are going to expose the true identity of Lutabayisirwa ebikolobero by'okoze ebbanga lino lyonna abantu bemukozeeko ebikolobero bino bavictimu bonna they must get justice abasiraamu bemutulugunyiza bemussa obusajja bemukubiza amasannyalaze balinako abantu baabwe balinako following bwabwe so at the end of the day they must get justice so byonna bikole kozesa amagye kozesa polisi kozesa SFC somba abantu bajja e Rwanda
so baba obajje Congo bajje baterrorizing bana Uganda bajje brutalizing bana Uganda bajje batulugunye na ye knowing at the end of the day God is also watching, and it is always a matter of time. It is going to expose you, and at the end of the day, people of Uganda, the great citizens of Uganda, must get justice. So kati kitegere bulungi nnyo. So ndayogedde ku nsonga z'akalulu kano. Nabagamba bakandidate munamu kimanyi tulina bakandidate 11 ku ballot eyo. Naye mumanye race yoba presidency nabagamba mu Uganda, it is a two-horse race. Si wakati wa Museveni na Bobi Wine, si wakati wa Museveni na muntu mulala yenna. It is a race between the oppressor and those who are being oppressed. Race y'abantu babiri bebanyigiriza n'abanyigirizibwa. Naye amidst buno obusajja bonna nga babutadde ku ballot, most of them are state funded. Most of them, they are state funded. But amidst all these circumstances, people of Uganda know the face of change. They know a single individual who is representing their views. Bamanyi omuntu omu ku ballot ali mu kifaananyi kyekimu nabo bwe batambulira. Kubanga mudidde ne mutaaga bawestana tumukunde, ne muteekako muntu, ne muteekako no Mwesigye, Lutabayisirwa, tetujja kubanya mu Western Uganda, weva match, oli Munyarwanda. Ne mujja muteekako n'omulala Kabuleeta okuva mu Bunyoro of course. Abo ne baveeyo. Ne bagenda mu Eastern, ne bajjayo Kalembe, ne bajjayo n'Amuriat. Ne bagenda mu Buganda, tulinayo basatu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mayambala ne Katumba musajja wange. Then ne waggulu eno nagenda bajjayo akasajja Kamau ne bakaleeta mu race eno. So buli region mu Uganda eri represented mu kalulu kano. Naye Bannayuganda balaba, Bannayuganda bategeera, Bannayuganda babuufu. They know a single principle to stand with. Bachimanyi so buno bwonna obusajja government bwe yaleese bwadde ssente obuli mu lwese eno tebagenda bo wadde obudde era Bannayuganda babalaba era Bannayuganda babategeera babojjuza n'eriiso jogi nnyo. Tumukunde tosiriwaza bantu Smile Renewed Uganda leka osiriwaza abantu. Mwe mwenna ssente ze mukozesa mu kalulu kano ziva Lutabayisirwa, ziva mu gavumenti. Watandika okuzannya emizannyo gyo mbusaba bali bakutte bakuwambye laga abantu ensi ng'oli mu kkomera Luzira ng'oli mu kiyunifoomu kya yero oba atuuka nayo. Mulekerawo okulimba abantu ne tolowooza nti abantu basiru kyova buli gy'ogenda yonna teri wadde gye bakwembureesinze watuuse mu Western Uganda gy'oli saa zino gy'ova abantu bamanya na biseera gy'oli naye azifu toli nayo. Lwaki? Kubanga abantu babamanyi. Tumukunde mu kalulu akawedde wakwatanga ekyonyi kya Museveni n'ogenda ng'okibuusa helikopita ng'ogenda okasula mu nkuŋŋaana era n'olumu wakasula mu lukuŋŋaana lwa Mbabazi aweva maki mwali naye yali omu ku mmwe ng'okola effujjo lyonna. Kati tosiriwaza Bannayuganda, oli ku sayidi y'abo abanyigiriza. Muntu gamba nti musiikinga change. Kikyokola mu lwese eno ng'okimanyi bulungi nnyo tolina wadde chance zonna eziwangula akalulu. Gwe bamukolera nkyukakyuka ng'okimanyi eggwanga lyonna lyogedde omuntu omu gwe twagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muntu okola ki mu lwesi muno? Wema mwagala nkyukakyuka lwesi ogikolamu ki wabanga omanyi ng'okimanyi bulungi nnyo tolina chance ezo zonna ziwangula akalulu kano. Kikyokola mu lwesi. So muleke kusiriwaza nsi. Mukimanye bulungi omukola dictator. Mwetabene Museveni mugende muno mwansi zammwe muddeeyo temutumaye wadde ebiseera okujjusa amanya gamwe ku ballot n'okubuzaabuza Bannayuganda. Bannayuganda babalaba n'obategeera bategeera. Babategeera. Amuriat
Amuriat FDC bannayuganda babeesize ebbanga lyonna okumala emyaka 2 ne bawa obululu abantu bafudde ne bafiira ku beesije ekintu kiganye ekibateesa Amuriat ku baloti obadde nga mwagala byakyukakyuka mu ggwanga lino kiki aba-FDC kiki nga n'olwaleero Bobi Wine abadde stoloti gye bazaala Amuriat reception gyafunye kala gasajja ka Amuriat yakalemedde ofuna so muleke kubuzaabuza bantu Amuriat njagala obulire eggwanga lino sente z'okozesa campaign ozijjawa wobaga tozijjawa Nakalema buulire eggwanga ozijjawa muleke kubuzaabuza ggwanga lino Gombanga mukoye yankyukakyuka olaalo nga mukimanyi temulina wadde chance eziwangula akalulu kano lwaki temwakolanga Jema basaalirwa bamala dde okwenda osinga His Excellency Bobi Wine mwemubanga mukoye yankyukakyuka kyekyabalema okukola ne mugamba nti tetulina maanyi tetusobola katwembulesinge Bobi Wine ng'omuntu waffe naye era mwaleeta ka Amuriat mukateeke ne musoloti mukateeke mu Eastern Uganda mukasobole okujja bulubwa abateeso Bobi Wine alimefunayo Bobi Wine abaddeyo leero abateeso bamugambye ebyo tetwagala kumanya tumanye omuntu omuggo wekka ayinza okuyimirawo naffe kubanga mubadde mukola n'ekigavumenti kino ekyalo tabayisirwa mu kisenga bannayuganda babalaba mubadde kwabo abadde babanyigiriza ebbanga lino lyonna tebayinza wadde embulu esinga so kati baateekawo n'oyo Amuriat akyabuzeebuze sente z'okozesa campaign buulire eggwanga ozijjawa dibuulire oba Nakalema si yazikuwa okuva mu State House mulema kusiwoza bannayuganda era ekibiina kya FDC mwena akaluka tugendamu ne ku bwemupi inkulayirira amazima obuyayo obubalimu obubbi obuyalimu n'okweyagaliza inkubuulira mubadde n'ababaka 3 mu 5 temugenda kweza wadde ababaka 10 nkikulayirira ekyo mumbuuliranga you can save this for future reference okweza ababaka 10 lwaki lwa bunnanfuusi n'abannayuganda babaguddemu nti your self seekers, your fortune hunters. Yes, sir. Eno egende ku exposing buli muntu yenna nabagaba Kyagulanyi effect egenda ku exposing buli munyampi yenna alidde bannayuganda olukwe alidde mu struggle olukwe neyeteeka mu struggle eno at the end of the day inga struggle tagiriiko wadde nakatono ffe twasimbule teri wadde okudda emabega Entebb mu Ntebbe. It is a mission that is very possible kabuleta ate mwabamu abantu bafena kubuvisana kumamalia kwa debiseera lwaki olimba bannayuganda kakuveeko gwe mulimu abamesasa n'obusasi nensipataizenzi nabo kati katumba akomererwe bannange kati nga bakatumba bambi obavaako obuvina obatunuulira aleme naye kana akasajja kammawo mawo bannayuganda wamu bagenda kukuba ku miggo kitegeere ekibiina kya DP wakitunda n'okikuza lutabayisirwa nekana akasajja kasiranda tegeeza ensi oba tofuna sente monthly salary okuva mu State House wa Nakalema tegeeza ensi kasajja kano kasiranda ne mawo muleme kusiriwaza nsi era njagala nnyo abantu beekasese tebabawadde wadde obudde leero tebamaliddeko wadde ebiseera mubalinde mmwe kubanga babamanyi mawo njagala otegeeze eggwanga sente z'okozesa campaign ozijja ba teziva mu State House ng'ekibiina ggwe kambidde nekana akasajja kasiranda mwakitwa ne mukiguza mu 7 tegeeza ensi oba oluko olutwala kezaala okumuwa obwambasada mu 7 nga muwa obwambasada oba oluko olwo tewaluliimu kasiranda n'obugalubindi bwako tegeeza ensi siranda oba buli mwaka oba buli mwezi tofuna sente monthly salary okuva walutabayisirwa mu State House kati muleke kumanya abantu biseera kyova olaba abantu bonna abasigala mu DP abamu baagala ovaayo olwa decision yabwe ng'abantu naye era abekyengera bagambye ffe tugenda kuwagira DP yakyengera
Aisha Kabanda. No. Oh, Kabanda. Not Aisha. Some other name. Nega ye Kabanda. Babidi. Uwe Masaka. Olwalira mazoko endo singa Bobi Wine. Agambye ndi wa DP. Naye sijja kuwagira mao. Bano baye mupibe esimye omuntu wa DP. Baga nofuluma ekibiina naye tebajja kuwagira however much we candidate. Kuba bakimanyi oli kabbi. Lutamaguzi wa DP naye agamba togenda kulaba kalulu kange. Kuba bakumanyi obuyaye bwo DP wakwata ekibiina n'okiguza mu 7 kati muli mukufera abantu mbu naawe oli mu race. Abaana bajja kukugoba kaibe eggulu tojja kalaba kakagulu k'eggulu. Bwe wali mu race eno mwaka gwa 2011 wafuna obulumeka mmawo. Omwaka oguwedde brother mukalaka edeka 2016 walinga ozuza obukooti bwo nga mutamula n'embabazi. N'embabazi ekibeera DP mutamula n'embabazi bunoonyeza kalulu. Kati kusoogera malimba munangize kwesimbawo for what? Wambanga badde mu struggle emyaka gyonna ddala yo change seeking forces nga yuwa tegeeza ensi wawe oyimiridde olwaleero luno. Gitegeeze kubanga babalaba ese balaba kalekera okumanya abana Uganda ebiseera mboli mu lwese eno mwenna you're being funded by the regime to legitimize the entire electoral process. Kubanga nabagamba byabakama is not charge of the entire electoral process. Tabiri namu emirimu gy'akakiiko by'okulonda gyonna gyawambibwa dda SFC ne State House ssaawa zino. Buli statement gye bakola mukimanye ebadde directive okuva mu State House. Kati buno bonna obusajja obwateekebwa mu lwesi muno. First of all bwaga creating diversion. 2 bwaga kuteekawo mpeera at the end of the day legitimizing process yonna etambudde bulungi. Era abamu mujja balaba nga baconsidinga defeat. Singa kalu kabaka biddo tabayisirwa nga bagamba amusajja atuwangudde muwalabe ne kulayira nga kabwanika ikakolanga mpisere ebiwedde. Mujja balaba sira kindi abamu mubalabe nga lwese no bagivamu at nga utunate tutuka mu kalulu January awo first week awo nga bagamba afa tujja kwagira mu 7 tabayisirwa na yesi ebalaba. It is always a matter of time. Esebe exposing so kati mao tocha inacho nyonyola nsi njagala abantu aba kubombole bubombo zino no empumu eyo omutwe eyo no mutwe gwo gero zuzane ne njagala kubekube utegere mali abana Uganda biseera kumali abantu biseera kubaje kumirimu jawe tibaze kulaba gwe muli mukulimba limbensi mubade mu struggle emyaka emeka mubade mu kwa government kati muli kubauti munamo mwagala kuwangula president where leka kulimba limansi tona the chances wangula akalulu if you're seeking for change chichokola ku ballot muleme kusiriwa zansi. Katumba sagala mukomerera okuja Katumba mubuza ekibuzo kimu. Katumba yogera niya kube semu kwa electoral commission next day nibagaba ku nominating. Yogera niya kube simu eyo. Katumba obanga aliyo olina ebisanyizo ddala bigenda ku ballot. Bulira ensi naye sijja kuluma nnyo Katumba. Naye buno obusajja bwa DP obusajja bwa FDC amuli yati Bobi Wine yayimirira nammwe mu Kaluka Jinja East. Nene buzi ya mwiru sasa najibude yageze mu anti gwe mwiru eyesi mwedda Jinja tebasobola de nokuza abana be Jinja kubutegevu balina. Bobi Wine nayimirira nammwe nga tafudde ku bya kibiina. Bobi Wine teyavaawo n'agenda mu Kaluka eru kunjiri nono mukyala musaanira n'abakubira akalulu netuuka ebukiri Bobi Wine n'abagaba bannange nze ndawo omusajja wuuno yalina amaanyi tusobola okwegatta ffenna tuwagirani basaalirwa FDC negaana ne bakabaabya abadde nga abeerawo nammwe netugamba mu kalulu ka Arua akali kamazeewo n'obulamu bwe nabagamba bannange tuwagire omusajja ono aweva mayi yatuuka nena tulyamu olukwe libeerawo abaana b'abantu
ne mugaane anaababya ngate mwali mukoze olukwe nga mulina utabayisirwa mumalewo obulamu bwo bali bumalawo mu kibuga kya Arua obusajja bwa FDC bona bwa official bwali mu lukwo teyakomaawo ne tugenda mu kaluka eyoyima nabaga pepa tajjateekawo omuntu ne tugenda kuwagira omukyalo ono Nyakecho nga mukyala official flag bearer wa FDC Bobi Wine ayiwawo omubiri naye olw'effuta lyammwe akaluka no kawangula omukyalo ono n'olw'obutayagaliza olw'obugwaga bwammwe n'obunnanfuusi era ne mu masajinga na dictator akalwako mukazi wattu Victoria ne bagitwala ne broad daylight lwaki kulaga ekyo nti abadde ng'ayimya ne FDC wekyetaagisa ebbanga lyonna saawa zino can't you concede ne muga tetulina candidate Bobi Wine tujja kuwagira if you are a change seeking force okuleeta Amuriati nga tukimanyi talina wadde chances zonna eziwangula akalulu kano mulekerawo okusiriwaza ensi naye ekirungi kya byonna bino byonna nga bigenda mu maaso bannayuganda yonna gye tuyise reception gye tufunye bannayuganda bamanyi amazima bamanyi omuntu ali wamu naawe bamanyi omuntu gwe bayimiridde naye bamanyi omuntu gwe batambula naye bamanyi omuntu representing views zaabwe omusajja yava mu ghetto eyava mu bwavu omusajja yise mu kunyigirizibwa n'atakyukakyuka ennyimba z'ebyo za struggle Bobi Wine tatandise zikuba leero yagala sente za dictator yagala sente za Museveni ne mulya za tubonga naye bano bonna bagoga batategeera saawa zino mwakuba tubanga naye mukalulu akawedde ngate mwafunyeeyo luyimba lw'abayimbi bonna kuba mukimanyi bannayuganda bajja bakolako yako bwereere kati bakimanyi bannayuganda mukole diversional issues zonna muteekewo mbere yenna ey'okubuzaabuza nabagambye wetutuuse malisi takyalina ground propaganda takyalina ground sente Museveni obadde okozesa ebbanga lino tezikyakuyamba ate abaana gyonna gye zijja muzirye ekirungi bwe muzirya mumanye ew'okuteeka tiiki mu buli obusente bwabwe at the end of the day after all zino sente zammwe za misolosi za NRM ng'ekibiina mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda bategeera guno omulembe mwagulanyi ogutakyaliko wadde okulinda ogutakyaliko wadde okutya tegukyali so kati awo nvuddewo mubadde mukozesa ya covid ebbanga lyonna mwateekawo scientific election nga mulimba bannayuganda nti covid gyali I admit covid mu nsi gyali naye muleme kulimba bannayuganda covid mu Uganda taliimu cases zonna zibadde mu reporting they are manipulated cases buli official wa government afa oyo afudde covid tabayuda man ne muteekako ebintu ebyekiwanyi afudde covid lwaki mulimba ensi saawa zino mutubuulire mirambo emeka ejja kutuka Arua mirambo emeka ejja kutuka Erira mirambo emeka bameka batutte mu critical condition nti covid abali bubi ku numbers zetulabye time will expose you and the time will be exposing nti gwanga mbadde mulirimba ne mukozesa covid ne mubba sente ze mumbidde mu covid mutubuulire milioni 3 ezava mu World Bank zemwajjayo ne mwewola ne muteeka burden ku bannayuganda eza US dollars milioni 3 zaddawa ne mugera mu IMF ne mujjayo milioni 491 eza dollars sogera ku shillings tukulwanyisa covid nga covid kigwe mulwanyisa task force nekunganya bilioni 10 okuva bannayuganda sente zaddawa US mission nebawa sente IGAD nebawa sente Dan Chambers nebawa sente nemugane mukima supplementary budget okusuka emirundi ng'esatu ingazuka mu trillion namba sente ezo zaddawa nga mulimba limbensi nti covid gyali where is covid nga at one moment in time mwa reporting anti mwafunanga abalwadde abalinga ba South Sudan nga bayite eggulu twabadde ne campaign eggulu twabadde ne campaign ya Mulata Oyamu Lira Arua abantu nga balinga bubuka mutubuulire eminambo gyakagwawo emeka mulekerawo okulimba ensi let the numbers expose you right now muli bali bantu nti covid gyali buli muntu afa kani minister na odembe yabivuddeko tukikyazika wa covid bujja bezikira time etuse nebe exposinga mulekerawo okulimba ensi mu bantu bonna betubadde nabo olugero twana niko kuva mu Kampala tumitiza abantu nga balinga buuka
thousands and thousands of people. COVID yalwa mutubuli ye mwata kiteka mu critical condition nga balwadde COVID nga bali mukufa. Mwaza bana ku masomero mu bana bonna mbaze masomero ga Uganda mwana kiko mwali mukomezawe waka inti yadde wa COVID mulekerawo okulimba ensi. Na hebo official wa government olufa we COVID na muli bali mambo eminambo gya kafama 10 na byonna nga munonya buli strategy mubira mu sente nokulanga mutekawo embeera okuzanya politics okutulugunya abo abavuganya government. This is the time to be exposed. Hese bategeere ebirimba bye mulimbe byonna bituuse nga tebikyakola. Mutubuulire bulijjo buga COVID gyali bameka abakafa COVID bameka. Hese balinze mutunyonyole bameka bakafa COVID. Yonna yetambulidde 10,000 z'abantu bulijjo mulimbalimba eggwanga mutaddeyo certificate campaign nga mulimba ensi nti COVID waali. Saawa zino ku bantu abadde Arua, ku bantu abadde Soroti, ku bantu abadde Eggulu, ku bantu basebo mutubuulire ate oli zonna tugazitambula wetumala ozitambula mutubuulire mwabo bonna bameka be mwakatwala mu ddwaliro nti bafudde COVID. Obwongo bamwe bwayiika dda Windows amadirisa gayiika dda muleme kusiriwaza nsi. Ensi weetuuse tekyayinza kulimba wadde akatono. Ebirimbo byammwe malice ne propaganda atuuse ensi nga tekyalimbibwa. Ne mutabana Uganda mwefosinga kafyu abafid bamaliddemu obulamu bwabwe abafuliddemu ebiwundu abamu bakubiddemu amasasi. Inga pandemic gye mukozesa namba ze muli reportinga nga muzi manipulating nga ziriyo in actual sense. Kati ensi essaazi zino ke bategeere nti propaganda gwe badde mukozesa malice gwe badde mukozesa isaawa ye etuuse ng'akomye. Nene mu basede zonna nze mwajja mu World Bank, IMF, American Embassy, Danish Embassy, Task Force musabe supplementary budget ku boosting economy. Economy kijje mazo boosting sawa zino nga the economy is shrinking. Bana Uganda bwavu balimu tobulabangana ko bukyatubeerawo. Ebirimba byonna emukoze byonna sawa zino time egera kuba exposinga lutabayisirwa. It is high time you pack and go. Wakawateka campaign twagala campaigninga tokyalina birimba byolimba bana Uganda. Ebisubizo bye bakozemu emyaka 3 mwena ngo bafera ngo balimba sawa zino tena bafesinga. Okaddi oli wa myaka 8 plus otene kunganda kwata China manyi gabalaba leka kulimba nsi. Tokyalina stamina wadde imira mu bantu. Tosiriwaza wadde ensi. Wetwogerera European Union yabijjemu Entebbe kola observation mu kalulu kano tolowooza nti bategeera kubanga banga lyonna bakoze recommendation nga temuziteeka mu nkola, reforms nga muzitya nga temuziteeka mu nkola, ate bamanyi strategy na gyotaddewo okulanga obba akalulu kano. Lwaki tebakaliimu? Lowooza nnyo kirowooze ko lwaki European Union yabivuddemu. Teyagala kubeera part of the fraud, ate ekigenda okuddako ekakutana okakwatamu eyagala eme kubeera ku process eno legitimizing process ya kalulu. Kati byonna byogenda okukola the moment wali the European Union observer mission nga bakavuddemu tegeera ekiddako era noonyereza ensi zonna gye bavudde mu kalulu kano akalulu kabadde bava mu nsi yonna ensi ze badde bakavaamu ne batakola observation kyekibadde kiddako so obudde bwo butuuse tekyali wadde okulanga okulala. Eno ye time lutabayisirwa okuva mu ntebe eyo. Eno ye time okuddiza bana Uganda obuyinza bwabwe. Obulimba bwe mukoze ebbanga lino lyonna bana Uganda batuuse nga babukooye, bana Uganda batuuse nga bategedde nga n'okuzibuka bazibusa amaaso. Kati propaganda wammwe yenna Bobi Wine ali mu kibuga Kampala, people party eriyo mu byalo, people party eri ku Facebook, battalion battleground ze mutaddeyo bitundu ebyenjawulo, deployment ze mukoze. What have you been blocking? And by the way, you cannot block the idea
whose time has come for implementation. You cannot. This is the time. This is the time. Techa iwa dokulanga okulala. Kati gwe, leta wabana wana bageno kogere biye chisiru. Ata baganda. Ani ya tuloga. No wonder opati ya kwesa statement yo nagame good Muganda is a dead one. Lwachi no chali ayogerako. Kubanga Omuganda inanga achategera. Wanonga alikunsi. Era mumuwana afudde. Statement yali etegeeza. Na era kyosezo kwa kitunulamu nga Abaganda bamunga bafudde. Teliwo dakalungi kabamwogerako. Tolina. Abalugwala bali yali embracinga change. Abalugwala boogera olulimi lumu. Abamu ne Bobi Wine tebamulabanganako ne bagamba ono ye waffe. Ono Katonda gwale so tunulula. Mu buwamba bwe tubaddemu ebbanga lyonna. Nalabye omulugwala. Si mukyala, si mwami, si muto, si mukulu nga bafiirawo ku Bobi Wine. Abalugwala. Mu Northern Uganda yonna, mu West Nile yonna, n'ebintu byolowooza n'ebitundu byolowooza nti they are too remote in Karamoja. Nga omanyono ye waabwe nga toyinza nafunayo muntu yenna avuma Bobi Wine. Obalabye Soloti nga bamwembracinga n'osanga embuzi z'Abaganda zino. Byonna ebinya byogenda okumenyawo byonna ebimuvuma. Byonna. Naye bataddewo to divertinga. We are not going to focus on minor issues. Not at all. Mwani yabaloga. Omuteeso. N'embracing omusajja. Omulugwala n'embracing omusajja. Amuno mate bamumanyi. Amuno mate bamulabangako. Beyond being a musician. Kubanga even at the end of that day, oyinza kati ennyimba za Bobi Wine esinga sotetingina mu Central. Naye ne bamwembracinga, ne bamwaniriza, ne bamugamba tuli wamu naawe. N'otunulya embuzi z'Abaganda will be which to you. Foolish people. Oli abayita ba foolish Galatians ani abaloga Abagalatiya abasirusiru namwe Abaganda abasirusiru ngaba ku basirusiru kwa abagezi be bangi abasirusiru nabo bangi kubeera mbamanyi mubateke mu category zaabwe ani abaloga. Someone who cannot embrace his own. Twaliko kwogera byekisirusiru. Ani abaloga. Saga kuba nnyo budde naye kamboogere kati. Eno embuzi ate kitaawo bidandi yalina ku magezi. Kitaawo yalina amagezi mangi. Naye omusajja omugezi okuzaala ekyana ekisirusiru. Nokimala manyi. Wadoga n'ebisaati by'essaati ogamba n'abantu tebakulinako. N'obusaati bwemuba abatukweka n'obukweka n'okubwokya ne babwokya. Kusaasira. Mmwe ani abaloga. Mbuga ani abaloga. Toyina magezi abamu kati mukola statement olwokuba mwagala ofuna hype ku Bobi Wine. Temukola statement kuba there is any relevance to make a statement. Naye mwagala abamu mubuza mu media mwagala yatuboogereko mwagala buli omwaka ogereko mwagala otandike bakwogereko mugenda kuvunda buvunzi mu Baganda beesiriwazza. Tonawe Musoga avuma Bobi Wine. Tonawe Mugwere avuma Bobi Wine. Tonawe Mugisu avuma Bobi Wine. Tonawe Munyankole avuma Bobi Wine. Tonawe wadde Omunyarwanda Omulugwala avuma naye abusirusiru bw'Abaganda bano abamu bano abatweyingizamu element ezitalina magezi. Kyokka ne bakadde bamwe balina amagezi okuzaala ebyana ebisiru. Mmwe ani abaloga batategeera. Oli mwana muto, oli wa myaka 3 mu, oli wa myaka 2 mu. Nolaniyo ku Bobi Wine odda okuvuma. Omusajja gw'omuvumirako sina muna Uganda, oli refugee, yeronyiza bibye, mulowooza abaliko nnyo. Wa myaka 80 plus, takyalina future mu Uganda. Abo manja bayima mwagala situwalina future mwe. Talina the future. Nero abo musirusiru atategeera. Naye mbw agoberera Museveni. Oli mukategeera akiggwe. Obwongo babuyiwa mu kyasidi obana yewayiika Windows. Mwobongo bama butegeera ddi. Sawa zinatuuse mu Eastern Uganda ogenda kula reception gye bagenda omuwa. Ne buli mbuzi eri ku social media evuma. Buli mbuzi eri mu opposinga. Buli omu n'ayogera ebyekisiru bye. N'olunyono mbugga bamu tubasonyiwa na busonyi mbugga. Kubaka ground yo. Kudata game zizo z'omanyi. Nayo na ku Bobi Wine ojolonga. Gwe. Abamu abana bababwini babaleka bulesi. We just sympathize with you. Twawe sympathy. Naye background ye muteyetagana kwogerwako
mu bantu ekola okuwunya n'emmwanyi yabaloga. The Easterners are embracing the man. The Westerners are embracing Bobby Wine. The Northerners, they are embracing the man. Not we abana baganda basiru. Sogera ku bonna kuba fera tuli basiru. Ne muli mwereze embuzi element ezo zibamu. Tosanga bidandi. Oyina ligase mu ggwanga. Wakola ebyafaayo. Nozaale ekyanoloza kinakufaanana bambi. Ekyagala kirimu adde akategeera. Ekitasobola okubeera mu civil debate yonna. Abo nabo batunya muteeke mu civil debate olabe. Obogere ebyekisiru ebyo. Enjawulo ne bano bamuwoozi 0. In fact muwoozi Katanga mu 7. N'omuteeka mu debate n'omuteeka mu debate nga yakana kapitu. Debate zirwabanga nazo. Water is better than fire. Tasobola okudebating eddakiika 3. Tasobola. N'omuteeka mu debate ya mwana wa P6. Tasobola okudebatinga naye omwana omugezi. Ezambi zonna ezogera ebyekisirusiru. N'odde ku muntu wesigwe maze okwembracinga. Not only in Uganda as a country, the entire East Africa as a community. Ngemaze omwembracinga. Abatizedi bamwetaaga. Bannakenya bamuwaana. Ogende mu West Africa. Ogende Jamaica, ogende mu nsi yonna. Ensi emaze omureceiving. Emaze omwembracinga nga symbol of change. The only 3 years zamaze ku political spectrum. Contribution jakozere struggle not only in Uganda, not only in East Africa as a region, not only Africa as a continent, but at the entire global spectrum. Musi yonna impact ku struggle gitaddewo. Kanoyita zina embuzi n'abatasenya n'abawunya obumwa n'oyogera ebyekisiru. Ani yabaloga? The world is embracing the man. Nemuli awo butali okwogera bya kisiru. Saawa zino mwenna mugenda kwogera ebyekisiru bangi. Buno bumanyija bonna buli awo muna butegeera tebutegeera omutunulanga. Mwe! Tuli mu Eastern Uganda gyetandise. Mwayogeranga talina bawagizi, ali ku Facebook, ali ku kibyonna byonna. Saawa zino propaganda malisi atuuse ku level y'obutakola. Let time expose you. Let this season expose you. Egamba exposinga. Era nabagamba bulungi nnyo. Strategy lutabayisiro yonna gyakozesa ey'okubba akaluka tugira bulungi nnyo. Bulungi nnyo. District ya Gamba yesinga balonzi akatekamu emitwalo 2. District ya Wakisa akatekamu emitwalo 10. Nedirwa district ye Kasese emitwalo 37. Ne Museveni tolina wadde obululu. Tolina wadde. Kati okutijja konna kwali mu panic gyalimu. Temuloza nti atira bwerere. Akimanyi district zonna ezisingamu abalonzi talina wadde akalulu. Kubanga district zasinga okubbiramu ezo mu Western Uganda ate zina nnyo balonzi. Obuwagizi bwabweni bwalina mu Eastern, bwalina mu Western, bwalina mu Northern Uganda, bwalina mu Central Uganda. Lutabayisirwa akimanyi bulungi nnyo talina ng'ejja asobola musajja ono. Reception ye Arua yokka erimu abalonzi abasukka mitwalo 3. Kati Museveni atya buli walaba mu masses zino. Arua eri ku district 16 ezisingamu abalonzi abangi. Leader buli walaba reception yabaddeyo atya. Leader emitwalo 21. Kati awo district, in fact district 16 zikola almost ebitundu nga 40 ku balonzi ba Uganda. 16 zokka out of the 140 something districts. 146 district 16 zokka zijja kukola kinene nnyo mu kalulu kano. Kyokka Lutabayisirwa akimanyi bulungi nnyo talinayo wadde obuwagizi. Zikola almost ebitundu 40 zezirwa. Kampala akadekamu emitwalo 2. Wakiso akadekamu awo talina wadde obuwagizi. Bano balonzi sinamanya abantu abasulayo. Mukono Kasese eyo Kasese ne Kampala yo kajja ne wadde omubaka. Kyokka Kasese yakusatu mbasinga balonzi ya mitwalo 37. Mukono emitwalo 35. Eyo Mukono tolinayo wadde akalulu. Arua yakutano rather mitwalo 32. Jinja mitwalo 27. Tololo mitwalo 26.
Ntungama 20 26 rather. Mbale 20 eyo tata inayo wadde. Luwero 25 Buyikwe 23 Kamuli 23 Mayuge 22 Isingiro 21 Lira je twabadde twachikubye 21 Kyenjojo 27. Kati wano wayinzo kabira abasinga wasingira okubira mu za Western muli mu 2 Kyenjojo na Ntungamo atenga nayo tugenda tukayo tumukube akavula akawulire kubanga abantu bakoye regimu yensibi bakoye regimu y'abantu bajoze banga lino lyonna. So kati buli muwumba tutu agenda okujjawo ku exposing obusiruwe leka tuleme mumalirako nnyo budde kubanga bangi bakyagenda kwogera ebyekisiru byayo byonna mweno era gye tugendamu busiro gye tutuukamu, but let's not lose the track. Nabaga buli kadakiika kayitawo buli second eyitawo buli time yonna eyitawo let's dedicate it to the struggle. Kubanga bano abasajja kyebatya ze namba z'abantu bulijjo mulimba ensi nti Bobi Wine talina buwagizi, bulijjo mulimba ensi nti abalonzi ba ku Facebook, bulijjo mulimba ensi nti people power eri mu Kampala. Saawa zino mutegeeze ensi ddala oba mweri mutegeeze ensi wale bagenda okubattula olw'obutategeera bwammwe. Mwe Abaganda bawumba tuutu abavuma Bobi Wine mwenna bambugga babebe kulu sibaba kusaasira kamamenyeko kumanya kale bamayinja yita mu bantu e Kampala ekyaka tolina adde omusirikale oba olowooza omusirikale muwagira alina obuwagizi olabenge tebakubireyo. Njagala oyiteko mu bantu ekawempe, njagala oyiteko mu bantu eruweero ogenda ebisaati byona tolina adde omusirikale oba mulowooza mulina obuwagizi lwaki mukuumibwa? Obanga ensi teyabakyawa yitako mu bantu nga tolina basirikale bakuuma babakubireyo emitwe egyo bakitegemu obwongo obutegeera oba amatiisa gammwe gayiika. Mulekerawo okusiriwaza ensi. Regions zonna zamaze dda okwembulesinga Bobi Wine. Reception gyafuna mu bitundu ebyenjawulo kamumugandegera ku radio kamudilayingisa obudde kamukozesa tiya gaasi kamuleeta amagye kamusomole abantu bajje Congo nimuleeta Abanyarwanda mubambaza uniform za police mwera bambajje mu police mbambaza uniform za maze bajje batandika okukuba abantu naye oba gutonya byonna bye mugenda okukola nabaga batoni buli lutabayisirwa batoni gyagenda okunyiga egenda sigala mu exposinga enkima gyekoma okusula omukira gwayo gyekoma oku exposinga obwerere bwayo gyekoma oku exposinga obusegu bwayo lutabayisirwa buli kikola kyogenda okukola kigenda ku exposinga eri ensi yategedde amazima oba gutonya oba gwaka 2021 bullet or ballot Entebe mu Ntebbe tujagala. So baganda bange musalinga message eno tukakuba tukwatagana onda kulwecha atutongera okulambulula ensonga ez'enjawulo. Pato Uganda omuntu wa wansi Mukama Katonda bankumire people power our power fe twasalawo dati twasalawo obusati webuli abagala mu ngamba obusati webuli abagala obuliko buli kifaananyi kyonna kyoyagala mu kale ez'enjawulo mu bulaka mu red bonna tubulina. So fe logistics tuzitambuza omulimu kutambuza nabagamba abaana bakwata live mwabaka sente bambi data wa Uganda mumanyi bakolya mbugubi abetaaga tusondaka sente lwabenga struggle eno tugitwala mu maaso kuba abantu batudiringa nabo bakozesa sente za bana Uganda bana babo nabali mu race baliwo sente zibakozesa okulwanika campaign zaabwe bazijja mu State House nekana akachala kanna kalema kakikazibawa. So tukwatagana onako lwencha sigadde simulala Pato Uganda omuntu wa wansi.